kale omukulu amanyiddwa nga Khalifa tuvuddeyo n'amajiva nuzina n'akubiriza abayimbi bambimu mulabira abaana Khalifa Aganaga mwena gwe mumanyi obulungi ennyo yatandika n'akayimba akamanyiddwa nga Minakonda mama kayimba ako sente zo kimanyi no Lawrence Khalifa okola oluyimba olwo yalukola mu sente za tuition era bye bimu ku bitamukufunisa degree ye yasooka ne musajja mugezi nnyo kati Khalifa olunaku olwaliro afulumiza posta eriko ekipande ekiraga Kiboko Fire remix era nga yagambye agenda kuba ayimba oluyimba luno n'omukulu amanyiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lweggulo navuddeyo ne mbalaga ekifaananyi kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Khalifa Aganaga ne full figure n'omusajja abadde ali mu kakooti ng'alabika nga Jose Chameleone naye asinga bagamba si Jose Chameleone nga Khalifa ali wali ku NRM Secretariat ng'era agenza okuba nga akola ki ng'afunayo yeewandiisa naye batugera dde agenze ku meetinga mukyala amanyiddwa nga Lumumba secretary w'ekibiina kino naye bino nango bitadde ebbali Khalifa Aganaga ye agavuddeyo leero wenjogeddeko naye mu interview agambye munno munnange ye businessman ekisooka yagambye businessman ekyokubiri n'agamba songwriter ekyokusatu n'agamba munno ye producer era mu posti njagala gibasomerako kwano kanjifune mangu nnyo sokola Khalifa yagambye atya mu posti ye ng'ayogerako naffe ng'ayogerako ne Celeb Jazz ebigambo bye yabadde apostinga n'agamba muno ye ekisooka businessman so tasuubirayo muntu yenna munenye ekyokuyagala mu naba people power badde batiriza okuba nga bakola ki nga bamuvuma n'olw'ensonga eyo bamuleke naye agenda akole kasente bw'amala okukola kasente azimbe busaabala bw'amala ozimba busaabala ne flat oba ennyumba ennungi efaanagana ng'eya Bobi Wine eyemagere awo then oleke bamunenye n'agamba ebya politics abivuddemu nuupu yamumye kaadi tagenda kukozesa kaadi ya NRM kuba nabo baagigabadda wabula kyagenda okukola kiri kimu agenda kugenda ayimbe ku nnyimba ayimbireko ba MP ba NRM kansubira oba tubonga naawe ekomyewo mu ngeri y'aba Khalifa Lawrence olowooza ki ba Khalifa bamututteyo Jose Chameleone naye talinavaayo kwogera press conference yagisazaamu tomanya mwenna abandi but anyways kankutuuseko omukulu Khalifa Aganaga ng'ali mu kwogera ku nsonga za NRM n'okgendayo kubanga yagambye agenda kukola remix ya Kiboko gyagenda kubakola n'omukulembeze gwanga naye akagambo akasinza okunyumira ku post eno yagambye akaluto kawooyo fala kati oba fala yaani nange simanyi Lawrence olowooza fala yaani mwena ensonga aba kale tugaye Khalifa agenda kuyimba ne Museveni akayimba olowooza akalulu obutakawooyo fala yaani ge yadde ategeeza kyogere nnyo bakuwulire Lawrence agambye omuntu omu naye sigenda mwogera but eno ensonga za Khalifa Lawrence ziri lwakuba omusajja mugezi nnyo naye kankutuuseeko ye nnyini yeyogerera ebigambo bino ate tulyoke tukomewo tugende mu maaso omukulu Mukiibi Sadaati tukwaniriza wano ku before 5 BTM TV esebo ogamba otya sebo nsanyusa okubalaba bakyali bange mwenna mikwano gyange manya n'eddoboozi bampita Khalifa Aganaga MP2 Lubaga South esebo owaye twalaba abasajja nga bakumye kaadi ne tugamba Mukiibi Sadaati kiki ekiddako ekintu ekiriwo nti waliwo abaliyo nga bagalemesa abayimbi okuteekawo enkyukakyuka esebo so ekiddako nze kati nga nze nfunidwa sente nnyingi kufuuka businessman kuddamu kwetegeka ate kufaata era resi ndala kuddayo era kuba MP tingenda kubeera njemala ekirooto kyange nkituukiriza ekyokubeera MP 2026 ndi mu kwesetinga kati nezimbe nga politician ntandise political life ntandise political career ndi mu kwetereza kati settinge bulungi nnyo ndabe nga nzija kati saawa zino ndi businessman agenda okukola sente okuzzaawo ate zino zenfiiriddwa okuba maze ebbanga lyonna nga nanga people power apoa biki era ekyatwala mu NUP okufuna kaadi kubanga NUP ensanzeewo yakajja myezi 2 yali tesobola kunzijja kati kirowoozo kyange mugende bugenzi mu NUP ate nga saagala kaadi oba neme kwesimbawo so kati oli bwavaayo n'agamba mbuno biki nanjogerera mbuba nagenze kunona kaadi nali ngenze kunona kaadi bangamba mbuno bino si byabayimbi kyatwala mu people power kuwagira Bobi Wine muyimbi munnange sigenda nokuwagira bakataala balala bano ba DP block abakadde bonna abazina ebizibu byabwe badde mu DP babireese mu NUP kati yetandise okwonooneka abantu kati ngaffe abamu batandise otufiirwa mu mutima mulungi lumbuye muntu webweru abeera ttake addeyo kunvuma mundi NRM molo mundi spy so kati jansindiikiriza naye nagambye kangende nkole business nina ekitone kyange nsobola okukikozesa nenfuna ssente cause all in all fena tunoonya ssente yes nabo bagamba bali mu struggle naye nga nabo banoonya mirimu ekitegeera tifuse bagala naye anoonya mirimu twalabya ne obwa road mayor yabusuddewo kati atandika okuweereza abantu abo tumanye nti no ddala ali mu struggle n'ebyokugamba nti ffe twagala ssente bo balinga batayagala ssente nabo baagala mirimu egyo kubanga at the end of the day those positions zina payment at the end of the month so kati akakasente nabo ke baba babala
naye wano baba tugamba situagosonze kati nga nze sikyagala kwekwekamu ekyo nti ala nsooka entereeza obulamu bwange nfune beach obulamu bwange bubeere nga olaba Bobi Wine financially, then I come up and start complaining that Museveni is bad. Nti bw'ogamba nti noyagala obulamu ng'obwa Bobi Wine, omuntu ali eyalaba essaawa zino ayinza olowooza nti osanga gwe naawe wali kwegamba Bobi Wine yakuinspiring okujja mu byobufuzi ofune kasente naawe okole beat ekintu ekyo singa mbadde njagala ssente nandisigadde mu politics nfune ssente naye lwaki ngambye nti kamala ofuna beach kubanga nkimanyi Bobi Wine beach yagifuna mu music yalikola ali mu music ebyo politics bimusanze kati nange nzizeyo mu music nsooke nkole beach nkole buli kimu byakoze then after nzije mu politics ngambe nti Museveni mu beach ngezaako okugamba nti yayimbye ku mulembe gwa Museveni n'azimba beach n'akola buli kimu kati ate nze bwe ntandise okujja mu time ekola ngamba Museveni mu bindeme ekkola mbeere just mu kulwana kujjako Museveni zisinagana Bobi Wine kujjako Museveni era muwagira mu struggle ye era sinagana ba NUP kujjako Museveni mumugjeeko mba mwagala mumugjeeko twalabe posta nga otambula ne full figure otudde ne full figure kubanga kati wazemu NRM ndi independent kati ndi businessman NRM njiguza services zange ez'okuyimba n'amaanyi gange kubanga bali bagambye sirina kindi amwe mall kati nange where do I stay? I have to look for my fellow malls. Singa kijja nti nno noob evayo ne bajja ne bakugamba nti jangu tuyimbire ogenda n'oyimba kasita bansasula kati ndi businessman nti luli mbadde bye mbadde mbakolera ku bwereere era eno nzize bisasu eno size kuno nayo sente za bwereere ndi president mpa no nzize era kyobola nkoze ennyimba zange zembaguza NRM inaba MPs bangi nnyo balinga bibiri buli MP bwe ngenda nga muyimbira oluyimba nga nze businessman nga mpayo nge mu kitundu 2-3 ba MP bibiri mba mu sente mmeka so bamusete nze siringa olaba big eye ngenda kuloba nti oli antisete tugenda kukuba obucupa singing performing is an old job togamba obucupa gwe tobutya sibutidde tugenda kuntiisatiisa bucupa musimanyi onkuba obucupa ebyo bitiisatiisa bali naawe nze the only issue is oba ogamba mbunnogu oba nsibidde obwongo bwange obusibidde ku mulimu gumu sigenda kukola mulimu gumu gukka gwa kuyimba singa mba mmenyesa okugulu ng'era sikyasobola genda ku stage mbungenda kubeerawo ntya so this is like nga unagamba nti mmenyesa okugulu sikyasobola kuperforminga ku stage I just switched to another job. I'm a producer. I'm one of the best songwriters. I'm a sound engineer. Nina emirimu gyange emirala gye nkola. Nja kukola egyo nagyo gireeta ssente. Naye ekyo kyo nja balaga nti naye tekijja kuncompromisinga kola kyesaagala just because olw'okuba ntiisatiisa obucupa. Gwe Museveni akuwa freedom n'owagira Bobi Wine n'akuwa ne freedom n'omuvuma. Gwe lwaki nze tompa freedom nange kuwagira kyenjagala kubanga you preaching democracy and freedom. Waliwo engombe kati egenda mu maaso egambibwa nti useful idiots aganaga tugambe nti nno naawe useful Khalifa toli useful idiot balamu nenze ndi useful Khalifa nti n'ennyimba zange nsobola okuinfluencinga that's why bali mu kunvuma instead of promoting their candidate Bobi Wine bali ku Khalifa aganaga lwaki kyo kiraga nti no batiitiizi Khalifa wamaanyi they are showing us that they have lost. If Khalifa wasn't making sense, lwaki bakuba ebifaananyi bapostinga embuwa NRM byaki ekitegeera ekibiina kya NUP kankiwa amagezi kikyali kibiina kipya kibadde tekirina bamembers kirina okubba bamembers kuva mu NUP mu NRM DP FDC so kati bwe kinaaba nga tekirina persuasive words entuufu n'abantu abali persuasive okujja abantu mu bibiina ebirala okubeegattako ne biba nabo balumbuya abatuvuma obuvumi omuntu agamba omuvuma ondaga nti ndi mulabe wa Kyagulanyi mumukulekedde kubanga nze muganda wange muyimbi munnange sigenda kubeera mu kibiina nga bagamba mpala na Kyagulanyi awo mba mbimulekera n'empanga ebyange nange nfune ebyange cause I'm capable ku magezi ge nnina n'obuyigirize bwe nnina nsobola okukola buli kimu nsobola okugulawo ekibiina ekyange nsobola okufuka MP nsobola okuba president nsobola okuba buli kimu kasita nkiteekako omutima n'obwagazi n'entoba abasajja bavaayo n'abakyala eyo ne bagamba one aganaga agenze mu NRM ate era still abamu bava ne bagamba nti kayinza okuba nga kabadi nga wagenze mu NRM kubega abasinga bebalowooza abamu we balowooza ekyo kyogerako ki ebyo nabisobola okubaawo ne kati nganze weggamenti nze ndi businessman kintutte mu NRM kubakolera mirimu gyange gye ninamu gyensugunga era buli gye nkolera abantu gyakuyimba era kyoba olaba nina oluyimba ne president Museveni bayita Kibooko Fire Remix
ati wakamamulabe yafulumye twamulabe president ateka mu maloboozi kati nange Kalifa abadde omwana wa ghetto nze ani akola oluyimba ne Museveni. twogere ku luyimba olwo. Kalifa oluyimba olwo kyakuleetedde okuba nga oluddamu remix Kiboko Fire ya Museveni? Oluyimba president lumukolera ate oluyimba gye lwagala ng'omuntu nabeena ne balwagala ne balutambuza. Nze nali simanyi, nali nakola biddemu eyo dda nga ne bino ebintu ebinaba kujja oluyimba ne lutambula kati saawa zino lwe luyimba olukwatiridde NRM lwe lutambula buli wamu buli muntu lwayagala. So kati nze lwaki mba nzikiriza ate bo benjoyinga amaanyi gange nga tebansasudde. So kati mba ninagenda president ne president akayimba kakali abantu bakaagala bakuwaana. Akayimba ako twalaba akakuba ne Chameleon, Jose Chameleon. Kati ate tulaba okoze remix. Chameleon taveeyo na complaininga. Yamanyi bibiri ku ye naye bw'ayagala asobola okugenda naye n'akakolamu remix kuba twakayimba ffenna. Kitegeeza buli mwaka ayinako rights. Buli mwaka ayinako rights. Naye era bw'akeera ku makya n'akakuba akapeera nali nnyombyeko. Oba wajyayimbidde n'akakolamu ebivulu nali muyombesezzaako nti nze lwaki tompise. Nange era ndifuluka kozesa. That's why I promoted this. Twalukola ffenna tulupromotinga. Oluyimba olwo ennyimba ezo kanjigiriza abayimbi. Oluyimba terukoma just kuluyimba ne luhiitinga. Oluyimba lulina obba nga lusobola okukola even after 5 years nga information erulimu. Kati nze chance gye nina my songs stand the test of time. Kati oluyimba luli myaka 3 naye essaawa zino lutadde ensi ku bunkenke. Nga tumaliriza bubaka kiboolekera abantu naddala abawagizi bo abagenda abali mu politics the same time ne music? Abawagizi bange njagala banjagale nga Kalifa bampagire n'ebirowoozo byange kubanga mu birowoozo byange ebyo mwenjagala okwekulaakulanye ne baganda bange n'emikwano gyange. Ekintwala mba n'abasajja njagala kusecuringa scholarships. Bavubuka bangi tebaasoma nga nze so nga baba nga tebaasoma kugenda ku university naye nga tebaali bagezi. Kati abaana be batumbafunira scholarships bagende ku university. Bafaani bange mwenna njagala mbategeeze nti eno sitogera tukyagirimu era nkyagirimu okukyusa obulamu bwange n'obulamu bw'abanneetoolodde ne society yange then nkyuse n'ensi. Basaba munzikiririze music nkyamu kuba akayimba kange akapya bakayita top. Mu mutima mulungi nalese Bobi Wine ne NUP kubanga lumbu yabadde nga nvuma nga mpita mmulu abeera nga mandimbega ate nga mbabeeramu. So kati awo bayinza n'okumpa obuto bayinza okunzita instead of becoming an enemy to Bobi Wine mbamuleka mirembe bulungi n'ebintu bye ne balumbuye be ne baba nga tebandaba bubi ne ntandika ebintu okubalaga nti nakola bizinesi zange nga nkimanyi seetaaga abantu balala kukola nakola zi bad character zange byonna mbadde mbikoze. Kitegeeza NUP wagivuddemu lumbuye omuntu talooze nti nno wakoze entondo kanzikole. Kati Bobi Wine aveeyo ate nga ndina registered voter. Kati Bobi Wine yaveeyo agambe ku lumbuye nti munnaye lumbuye ngobako mikwano gyange nakakusanga wano mu struggle NUP naye ebigambo byoyogera lwaki bireetera abantu okukrossinga. Bo beebuuze lwaki nkrossinze am I stupid? Era mbagamba we batakikola ensobi ezo bangi nnyo bagenda vaayo era basigaze bakataala bokka abatamanyikiddwa naye ffe abalina amaanyi tudduke olw'ensonga neekoleredde nga nze Kalifa bw'atoyagala kutta kitone kyange mbula okuba sikuwagidde ogamba abantu mu mukuba obucupa. You are stupid.